ku Megatron kwe tulina omuzaana ng'omagamaga kiki bana olina akazigo abantu bagamba bakwagala nnyo nagwe nasemba ogamba nti nkwagala nnyo nangamba mpaamu ssente manager oli otya yeso ngenda gibalekera pasita Bujinga nti wamulidde nga yeegirira yeetondera aba yabagambye abasonyi nembuuza bamuvuma abaana nga bavuma taata okugeza ekigambo kiba kyebabigambo byafulufiga ebigambo byali binene ne bawabisiganya ebigambo taata musiru talina magezi biki babiwabisiganya ddala oyo omukulu gwe bakatikkira Dorini kati ate olaba taata abataata ne bwonyiga ne bwabatabuse ne maama omulekeramu akatibwa k'obwataata kati taata nga taata asigala anyiiza omwana amutyobodde so taata okuvaayo neyeetonde n'agamba abaana bange mbasonyiye abaana bagende bagena embuzi kuba babadde babonaabona jeni kyenjagala okubuuza omuntu gwe basobeza n'asobeza naye okwetonda omuzadde yeetonda okusonyiwa omuzadde yeetonda ate lwaki abasonyi nga tebasabye kwetonda anti wali olabyeko nti ebyana byo birerya noga byana bisiru kati taata oba munekalina olaba abaana nga babonaabona abaana ng'omu yakamala graduating akola mu gavumenti omulala bamutikidde mu UK okubonabona babonaabona omukwano gwa taata gumiisinga maama ali mu kubuyaana nawulira lwe bagamba tubasondere obuwunga kati kigaanyo okutambula nga dadi taliiwo mpigaana abaana bakula n'aba single parents like single mothers. I personally I grew up with only my mother saakula bakula naye kyekiba kyanjawulo bano abaana batyobola taata waabwe kyo tetugenda kyerabira tetugenda babikkiriza kati taata okuvayo n'agamba mbasonyi wadde tebeetonze olaba ne Yesu yatusonyiwa nga tetwetonze bayirabe twali ba mitwe migumu n'atusonyiwira kati taata waba yavuyeyo neyeetonda nze badde nsaba maama aveyo naye yeetondere taata be yamuyisamu amaaso maama Teddy naluswa aveyo yeetonda tovaayo ndi omuntu awagira abakyala okubanga babeera wansi w'abaami baabwe naye Teddy tovaayo kyekyo kye bayita burden of guilt Bujingo okuvayo n'akola ekintu ekyo abadde ne burden of guilt kubanga ye yasobya abaana actually Bujingo yalina okuvaayo yeetondera abaana bo kubatyobola nga bakuze n'okutyobola maama w'abaana baabwe era ekyomuganda kizira n'okunda kitta taata yeetondera abaana nedda olaba taata oli omuzadde abamuzadde omuzadde omusobya ate n'olwala enkya n'olaba ng'akukutteko so taata bwe yalabye nga yakolimira abaana ate omuzadde emikisa gisiba ebyala bikuze naye bidirije byadde banaawe tebirina basajja kati taata bw'aba avuddeyo n'agaba nansonyi abaana bange ekijja ku mutima banange twebaze manager kasooke mbuuze Maria ekintu kino myaka 5 tulaba abaana kale 7 tulaba abaana bo omuto yita mayiru talubuliwo waki osaidinga ne Bujingo mala otya emyaka 7 tulaba abaana sidelining with Bujingo sidelining with the children and the mother yes siri kusaidia Bujingo kwetonda ono yamuwolereza actually she's saying mbu atende Teddy ajje yeetonde Teddy agenda yeetonde okuza abaana balinga ebirenge kasooka tufune manager abaana bano manye bebadde bayitamu abaana abo taata waabwe batakka ne maama waabwe kyekyabaviirako okutabuka omusajja yafuwa omukyala bananga tutuleme kwesiba ku basajja nga abazaalibwa nabo omusajja we bucya ku makyala agamba Jenny koyogende kyeyakola kyali kirungi omuntu akoweka yazaalibwa naye njagala okubuuza manager boyfriend boyina saawa eno gwe watandika naye sirina boyfriend naye gwe natandika naye sikyali naye kyekyomuntu obukulu ng'envi tugende mpola manager mbadde nkubuuza nti gwe watandika naye si gw'oli naye gwe wayawukana naye ye yavaayo n'aleekanira ensi Jenninga bwakola kino okumanya oli mukazi asabuka n'avaayo n'agamba manager asabuka manager ayogera nnyo manager alya nnyo yavaayo n'abyogera oba yasibuka omwenge kibadde kisiiziira waliwo ebika by'abasajja tulina abasajja abategeera n'agamba bino sigenda byogende mbamu n'abasajja nga bali short temper n'ayogera ebigambo then n'amala n'abyekyusa kati akaseera kano ke tuliko pasita Bujingo yalabye nti abaana baamuvuma nedda wadde Teddy teyavuma pasita yamuvuma naawe kambe mabegawo 10 yagamba omukazi nkukooyi nkusaba divorce omukazi amuma divorce bamuzaala naye labayo kigambo divorce it's not
about okwata papers ne musigning ati kiwedde kitambulizamu ebintu bingi like ebyobugagga byabwe jjukira Bujingo yali amaze almost 30 years ngalina oyo omukyala meaning divorce eyo yalinako terms and conditions bali bagenda kubabala ebintu bali bajja bigabana naye ekyanyiza pastor Bujingo nze embeera yonna naye ndi followinga yasaba omukazi divorce omukazi nadda mu byekirimi sebo nga kisigwala esooka owulire muno musimanya Katonda kyagasse wamu teri akimenya Katonda yabiringa tedire Bujingo ati si yabagata tebalisibanga aje yabadiringa nabagamba mwekwana no when they met omanyi otya pastor Bujingo yapakukana oyo mukyala tebali lubiriziro yabanga mukala inono ulitegamba kugumikiriza ayi pastor David ono David yalina abakyala bameka divorce akirizibwa bane tulobese bakubanga ati ekyala ekyokufumibwa omukyala ma divorce bane nagenda ati ile condition yali bweti omukyala oyo Teddy batandika house of prayer wali ku Bati Valley house of prayer nezala Salt Media Salt Media omwo ne bani ba directors Bujingo ne mukyala we Teddy Naluswa kati ya mugamba okukiriza divorce nsigala nkyali director ku Salt Media nagana kati yali director ku yantu kubanga omukazi ate mulekerawo obubbi bagizala bonna batya oyo mukazi oyo Teddy nze kubulira background wa Teddy gwemanyi Teddy omukyala amanyi ebyokufumba ebya business wise which is okay ati kati lwaki yali ayagala 50% mu bintu by'omusajja okujja munaku ate kuyingiza sente ate yagala bintu ani alina abaana Teddy kati waki abatatwala 50% alina kutwala 80% ku bintu by'omusajja bananga ate abakazi mulekerawo kale kambuuze omukomo omuzaana oba waliwo omuntu eyatabula abantu bano of course yatetito mumanyi kimakula nga muli bakambwe Makula yaloga pastor naye wetwogerera eddogo ligenda muddira litandisa ofuluka zalawo kiraddeyo yeyambula nze ndaba naluswa abadde tayogera abadde tayogera omukazi oyo ng'abadde yabadde ayogera ku kyampeta abadde ayogera ku kyempeta ate nga mutuufu bw'asaba essala nagendako ku theatre simanyi bativale theatre waali mutaata ebyakwata omwami wange ebitite muli mutawadda nedda Mariam omuzaana so what's your take Bujingo kyakoze kituufu Bujingo manager kasooka tufune omumbejja kyeyakoze kiyamba ye nga ye omusajja nga ye taata naye era kyeyabadde alina okukola si kusonyiwa baana wabula kwetondera baana na maama waabwe olw'obuswavu bwe yayitamu ezimu ku nsonga Bujingo zeyawa pastor Bujingo zeyawa nga yawukana ne Teddy ensonga yali nti bali tebakyakwatagana bulungi mu byobuliri of course nebitodera olwokubanga Teddy yali amaze oba 10 years nga alwadde ekikulukuto of which ffennyini tumanyi nti bwogera ku makya nolwala ekikulukuto si gwe aba akyeyitidde ate era bwobanga oli musumba ng'odda ku katuti n'ogamba abantu mugumiikirize for better for worse ate ng'olina n'empeta meaning yalina okugumiikirizaani mukyala we atereere wabanga ddala mukkiriza nga ne byasabisa abantu amanyi nti biva mu bayibuli naye teyagumiikiriza nafuna omukyala omulala n'atakoma okwo n'ajja n'aweebula ekitiibwa ky'omukyala maama w'abaana walinamu abaana bana so it is Pastor Bujingo to apologize to Teddy n'abaana be. First of all yagenda nokola yosaga ng'abaana be bakoze Doreen mukulu Winnie mukulu Jennifer mukulu it's only Isaac omwana omuto era yakyogedde Isaac tabimanyi kati yatyobola mama w'abaana be n'atyobola bawala be n'atyobola naffe abakyala ffenna mu ggwanga naawe by the way kintu kyogedde ekituufu yatyobola era bamuyita n'omuyita sipiika pastor wange mumanyi wa bigambo wahala lajalale wa bigambo bingi otwala abantu mu counseling bannange abafumbo kakane mubeere n'obusungu mu buteeka eri ate nabwo mwenyini obusungu obukozesa n'ova ne mu bayibuli nga katuti evo preaching about the family n'oliko otuwanira Makula nvudde eri nina nnaku yange ku mutima njagala ngende mu kyaki mpuliriza ekigambo nga mpuliriza Makula naye kati Makula takweraliikiriza Mariam era kiba ekyokuyiga abakyala baagala abakyala abasajja bafumbo omusajja omufumbo motoka ya gavumenti ekola etya saawa yonna olina okuzzayo ebisumuluzo
wabijja. I'm telling you. Linda. Mbazinga ekintu nedda obuzibu ky'amakula ky'amakula sigenda wolereza nnyo kuba amakula yalimu n'emmindi. Wanji? Yalimu n'emmindi biri yatulagirira omusawo w'amakula. Naye. Makula yes nedda kituufu makula yateekamuko juju. Kati atedde okumakula nga ina ne girl power. Girl power kyeki. Kubanga basumba bagenda mu nnyanja. Sibamanyi. Muzo omugezi pasta yiga. Yali ngabikola. Baloga bagenda kati ne tedio noyo bamani Suzan yatuninga muko pasta. Nekambuze pasta nachuka seti. Enakuze n'abalokole bakkiriza owasa abakazi babiri nalaba Kiganda kakati pasta Bujingo naye akikoze. Nende Kiganda kyali kibaya ukana ne mukyala we yasanga omwakazi n'obwa chapati. Kati alina divorcing afuna obulayi. Naye nga plaserawo etuleme kino ekintu olumu abantu basigala kusaidia ebintu ebimu bimuteekamu emotions nyingi ng'omusajja amaze emyaka 10 simate yagumiikiriza osobola okuba emyaka 10 nga teweegatta nedda weegatte nenyosigaza ekitiibwa ky'amakago nkubulira pasentagi esinga mu bantu abasinga okukola omwezi they are the married couples oba lwaki ati olaba ekizibu ekiriwenda banangeze kambeere sayidi ya pasa bagenda kunzira pasayidi yabo kirimu abakyala banene nga babawasizza bafuuka ekizibu ewaka omukyala bwamanya nti omusajja yampasa akaddeko empeta omusajja akoma bakisangako pampa ya mwana ku mutwe akisangako kapale abakazi abafumbo 90% bikyafu naye kati 90% kati baafunayo omuwala ebbali amuwummuza n'asanga kalulu kali organized akomyewo kiri nakomawo kitaddeko kadoobo kamu nenakomala nakulaba omusajja wajjewa jeni agenda sangamu obuyimba nga mulinse ebikwata wano okitegeera kati ebbanga lyamala nange atuuka n'agamba ye gye ekinziza mu nakumala nakunaaba gwasangako kikazi kitunda kadoobo kamu basudde abasajja banekuba kapafyumu ayina amazzi gamuyeregeye kuba mubwe bakozeseza pafyumu bakozesa kukomanga aleeta enjuki kati eno nga ffe tukozesa fyumu abakazi abafumbu bakozesa kukomanga ne bekuba pawuda kati pasta Bujingo amaze emyaka 10 talina kyalaba atuuse waka mukazi amuzimbiridde alinga mugugu okiraba kikyotegeeza mwana amuzimbiridde ali awo amusanga akubabinakumala nakunaaba omusajja naye nga mbadde mmanyi abalokole bagamba mu bubi ne mu bulwadde tugoberera ki batugoberera naye kati byadda manager kusimba wakati labayo natandika okugoberera pasta Bujingo mu 2016 ngakyali kuba Tivara Theatre njagala okugirayo eno oyinza okuba tobikoonyeeko naye ngenda kubanga mbikola ki mbikugamba pasta oyo mwennyini ye yakeeranga ku makya n'agamba takkiririza okukozinga natandika okugoberera pasta Bujingo mu 2016 nga bali ku Batimpale pasta Bujingo era kuva dda omusajja ayogera nnyo pasta yayogera waliwo simanyi nakumanya waliwo ebintu ebimu byembadde ndabanga Makula amukolera naye luli we yabeeranga ne Ted ngalaga nze sibyagala pasta Bujingo actually nze nagendangayo ne boyfriend wange by then kati tata abaana bange right now okiwulira ng'agamba nze sikkiriza bintu bya surprise simanyi birthday biki kuba kwonoona erera biki kati bw'obeeranga n'omuntu ng'akulaga ekintu takyagala meaning love when it's all about sacrificing ne bw'oba oyagala okukola ekintu naye ng'omuntu akugambye tokyagala mu bulumi omu kitalo gamba bbanga etakola ki takyagala naye bwennalabanga amaguse ne Makula n'atandika okulaba nga bannange bino nalinga ebyalemba nali sibimanyi bekikati ebiseera ebisinga abasajja mwe abatubuuzaako ekyokukola ate n'ekirala nze bw'oŋŋamba nti omusajja simanyi ndi waka biki wembanga wakera ku makya n'oteeka ewaka osanga abasajja manager nga akugamba nze wemba nakuteeka ewaka saagala ebyosimanyi kyosiba nvi tokola njala biki kyokka nga agenda n'akwana abantu eri abakoze ki
abakola ebyo byennyini byakola ki byakugaana mbu nze nakulonda mu bangi kati webyulirani kati ani gwe oyambalira obumpi kati bangi mukazi watunabiramu eyo embeera nga akola by'omwagalaabasajja mu abatufetera okugula ekyokukola abasajja bano balaba omanyi omwana abasajja balinga baana leero bwayagala katogo ekyayagala juice okimanyi kati njagala olondebera wamazima ku pasita Bujingo wa Makula ne pasita Bujingo wa Teddy otwalaliwo nange njagala nkubuuza sokoddemu ekyo bwokiddamu tweyongerera kigenda kuddamu ansayo nyinza okutagamba wono noono kigenda kuddamu Jenny owa 2.5 ne Jenny owa 2.23 ogenda naliwa ogenda namupya ani yakola lindako ani yakola Jenny owa 2.23 si Jenny owa 2.5 omukyala yali amugayalirira bannange temugayalirira omukazi nga yalina emmere yenna nga ageza alina bino bisekoko ogwo mubiri gwe pasa Bujingo ng'akoza ggwawo kati kinene okirabo bakifaawo nebalnaotekayo programu eno otuteerewoko ebifaananyi bya pasita Bujingo ne Teddy ku wedding day otegere nti Bujingo mutono kuva dda naye abantu gye bakoma okubanga bakula ne bafuna ne ku ssente ate bayinduuli bali tebalina ssente. Manager, can I ask you a question? Bujingo ono olowooza tekwabadde kuswala teri yamukase waki yeetonda sikweka waki agamba mbu abaana abasanye bamukola ekisooka omuzadde abamuzadde ate nno yenkola gye mutandisa omuzadde abamuzadde abazadde batumanyira jolonga nnyo taata kati taata wo aba afunye obutakkanya ne maama wo nkimanyi omwana yenna obamu ne feeling taata akozeku maama akoze bubi okitegera naye gweko omwana sigazaako obwana nti taata anti kati labayo bw'aba mutaata yatuuka nga tekyabwa togenda kutyoboola muntu enkyo omusuubira okuyamba ani yasooka nedda olutalo lwaliwataata maama wo ne taatawo ageze katuuti abisiza maama we ogenda kusayidi ki osirika oli mayina naye bali bawala bakulu mani wookula osobola okulabula muzaddewo nomukaki nomudirecting Bujingo yasindikiriza abaana pasita yayogedde ebigambo bitikatuuti abaana tababulokinga ngakona kajja sooka owulire tabulokinga ngako baana pasita ekyamugjeeyo omuzadde abamuzadde kati abaana basoba taata waabwe naye abaana tebalina magezi up to now ogamba nti twatyobola taata katugende tumwetondere nasalamu nga pasita kuba kimanyi kuba ekikolimo ky'omuzadde kisunga naawe kati siryadda munaye omuyimbi abonaabona olwamama ali emisikini avamakomera teyatuga maama we mama we teyamukolimira njagala kulaga kati maama ono engeri gye yakuzaamu abaana si nnungi ate abaana bwe bandize mawulire kale musooka yandibagambe temuvuma taata wammwe nina engombo bbiri zenjagala okuwa abalabi ba Megatron from today onwards njagala twesonyiwe engombe egamba mbu omuzadde tasobya n'engombe egamba simanyi obukadde magezi kati nowadays tulina obukadde busiru okitegeera buli mukadde alina amagezi buli muzadde ogenda kuhatinga omwana we nze ndina mukwano gwange akola buli kimu okusanyusa maama we actually mukwano gwange yalinganga bba wa maama we naye nga mukwano gwange muwala nti amulabirira naye maama we tasiima n'olaba omwana ngali baden olwokuba mangola ebitakola kitaakuŋŋamba abazadde muweddeko abazadde mulekerawo okweweebula in this guys ng'omuzadde takola ki tasobya
ekiba kikulidde Omuganda yagamba nti nebwozadde feeling nyingi nebwozadde naye ng'abaana twawulirako Bujingo akyakwa na Makula Pastor Bujingo yeebale kuvaayo n'asonyiwa abaana abo kubanga taata oyo abadde n'obulumi ku mutima nedda osobola osonyiwa omuntu n'okubabubi wankola bubi ku baana ne maama kati maama kati mbadde nsaba maama omukulu ategeera muwulira taata yavuddeyo n'asonyiwa abaana wadde tebamwetondedde kati maama ye nsuubira ategeera tedyaveeyo akoleka vidiyo ng'afukamidde ng'afukamidde naye yeetondere Pastor Bujingo kutedi ani asobola okulabisa munne eyasooka omulabisa ali Bujingo lwaki oli mwana oli mukazi owulidde Bujingo baawo afunye omukazi omulala ekirabo ekisooka yamugulira akaleega nenika miliyoni abasajja bwe batyoka bakwana Pastor owulira otya maama otamuwanko wadde nekulu mama baleka baali bamugulira ebyowino buli mukazi alina basobola omulangira pamba walimuguliranga buli mukazi alina levo ekyo mbate temukimanyi mulimu omukazi nga bwomwe emitwalo 5 asonyi baze nompe emitwalo 5 kuwasaliwa okuwa omukazi akuzalidde abaana kumulangira Makula yamulinamu kigwa gwakitiisa anti Makula naye bagenda kulekawo Pastor Bujingo kati alikali akawala akali wajeto ekitegeeza Pastor Bujingo yeetako okwetereza nedda anoonya lubirizi lwe Bujingo anoonya lubirizi lwe kibagamba bali ku Megatron ne bwe tunayagala abasajja 1000 kasanga sinafuna lubirizi muleke Pastor anoonya kati zino abadde alina ki gundi kolabo abo abadde afuna bafiitinga naye kati afuna fiitinga mukazi abaana banera ngo tetubeera lubirizi lwo tolabako omusajja abasajja bazaala ebweru kati twakirowooza Suzan ye lubirizi lwe kati gwe mugamba weebuziga Suzan yandibadde olubirizi lwe naye ebintu bino byonna yabiteekamu obulogo eddogo teriwangaala kati eddogo lyafuluse mulekerawo n'okwesiba ku ddogo muwayiriza okuwulira manyi Suzan gyalogera simanyiyo omuzaana tukuwadde eddakiika 2 tuwe saidi yo tulekeraawo okuwayiriza abalogo baffe buli kimu abalogo ddogo sitaani yannyumbye biki omusajja omugezi omusajja alina amagezi tebamubba tebamuloga omusajja omusiru atategeera ekiwemmeneku bwe babba kitegeeza ki ekyo bwe baloga nkiddamu omusajja tategeera omusajja ekiwemmeneku kye babba kye baloga kye bawunza ne kyerabira famire yakyo naye omusajja omugezi omukenkufu tebamuloga tebamubba tebamuwunza mulekerawo okuwolerezanga emize mibi egy'abasajja nga disguise sitaani yankemye bandoze bampunziza wali okimayo okyeyo gye bakuwunziriza ebyokulya bwe wali olya byaki bye bateekamu eddagala okuwunza abasajja mwebereremu Pastor Bujingo webale kwetonda naye that thing you did it wasn't called for actually it is you okwetonda webale kusonyiwa abaana bo naye ate tekirina makulu abakola ki yakusukululyeko kyekyo Bodwine kyagamba nti kasukali twongeremu oba bannange silence is the best revenge I salute Teddy n'abaana bwe bali mukazi gwe kuza abaana bulungi yes I will always die for my mother yes I will always tata teri kwesi owadde ngamba oyine ngombo mbo omuzadde tasobya abazadde b'ennaku zino basobezza batumanyi nebwozadde agikuba n'obiyiryamu mama woba wesiriwaza tata wa wesiriwaza nja kugamba daddy ova ku mmere toyinayo kubaka eri Makula yali alese kati Makula sigenda mwesibako nga ye wabula ngenda kwesiba mu bantu abali mu kifaananyi kya Makula mu mayini eyo nti omusajja akedde ku makya aleseewo omukazi we n'abaana be n'akwagala please die in silence totwemulisizaako sirikirayo obeereyo kubamanya kyakoze oli naawe iyo teri mu golodi nti asobola obutakulekawo naawe golodi oyo alimu ajja musimamu oboloozi omulina agenda atamunoonye n'ewalala abasajja bwera omuzaana ng'olese omukazi abatakuomera golodi abawa balina mukikomera nakwo nokomerakomeramu ekifaananyi kikyawe abasajja basalira ku kyaki olubirizi lwabwe abalina abakazi abalina ekikulukuta baligula babakyawe bafunire abakazi abadda muwa service nga kyaki kyenga kijasalire naye nga bannange bino ebintu mubiteekamu feeling nyingi nze ndikusaidia Pastor Bujingo manager omaliriza Pastor Bujingo yeebala era mwebaza kituufu mutume wa Mukama lwakuba olumu ayitawo yeebala esonyiwa baana
kuba abaana abadde bagenda beera n'ekisira n'ekyo mpaka lwe baliwummula okuvaayo n'ovuma taatawo n'omusooza n'omuyitawo mu ssiro atategeera ne kino kigende n'eri abazadde muyigirize abaana empisa omwana bwe wabawo olutalo lwa taata ne maama kyandibadde kyamakulu nnyo maama bw'olaba nga abaana baliyingiramu ne bagamba mubiveeko oli taata wammwe n'ekirala Pastor Bujingo bamujajinze nnyo naye mwabali ku Megatron njagala mbeere feya n'obeera n'omuntu emyaka 10 ng'ali mu kikulukuto myaka 10 bannange nga tofangako kyekiba kikugaana okwenda abasajja bw'aba yagenda n'ayenda ebintu bino n'abakyala bafumba omwetereeze omusajja bw'akuwasa weevaako n'ogamba nawangula kumbe eno waliyo obuscorpion buli bumasa busirimu sirenda ne muddeyo ne mugejja nga mulinga ebigundi ebibisi bya nadisi kyekyeteera ekikulukuto kuzaala yali azaalira ye ate abamu bagamba kyete ekikulukuto omusajja ogenda ku mukazi katanakuwona ngakava mu kuzaala kati olaba ensobi ya Bujingo kiki beetagisa omukazi bw'azaala Pastor Bujingo ate mwagadde nnyo ekitegeeza bw'aba yeekaka ku mukyalo oyo nga yakamala kuzaala which means bambi yali tayagala kwenda ne yeekaka ku namulwaza ekikulukuto kyamulangira kati bw'aba yali awulira nga ayagala sex ali faithful eri mukazi we kamumuwe bambi ne yeewaayo n'abeera n'omukyala wadde abakyali lajalaale ng'akyali mugazi kati bwekibanga omukazi bwe yagenda mu kikulukuto kati ye omusajja mwali mwagala akoleete naye abeerewo emyaka 10 mwagala obusajja bwe bufeeremuleke mutangaliza nammwemayemba nammwe abasajja njagala from dwe tukimanye n'abakyala bali ku Megatron bannange tukkirize tugaane ffenna twenda nze senda ate tondeetera kwabya naye twondeseeko amagezi ffenna twagaddeko abasajja abafumbo naye osisinkana ebikulekule by'abasajja nga bifumbo nga ewabyo obukyala byo biraga nosanga abasajja abagezi nga respect bajiwa kati Bujingo akola byonna ebyo naye wadde omusajja wakadonkamu yayimba olimba mwerabidde obwenzi obusiru bukwagazaani mukamulirwana kati bwebwo obwenzi bwapasitoyo yali akoyo mulekerawo okulya ne muswanga abasajja yali akoye bukoyi mukyala nga yagala muvinga ono ate omukazi yali amumye divorce nze ngo ndima divorce nga sikuwa simanyi opasiza ate omaze nkugambye nkukoye ate ng'osiriwalaze manya kulangira ije muleke Pastor Bujingo myaka 10 yali mwali mugamba alina magezi kigogowo omusajja ng'ali eyo ng'alina sisita we alina maama we alina muwala we ng'alina ekikulukuto bw'alemerera okwekuuma nga tasobola linda bbanga dde naafuna omulala obulamu bufa bulina okufa talina kuddamu kweyagala kuba alina ekikulukuto nedda aluleka naawona bw'agenda ebbali nende naalookinga ng'oli amuvinga olumanya abasajja tebatuzadde nabo omusajja omusanze bukulu nga nviiri kati bwaba kukoogamba nti omuntu tobeerawo ku mmere yokayoka meaning ne ku kigambo kati same applies to us human beings nga tukijje mu Bible nti you can be there without sex emyaka 10 banange tubeere amazima mososo webeerawo emyaka 10 abalina ayisi mu mpale bafaza babeerawo bafaza abo bakukuta ne bannaani bwekiryo anti naye nawakuta which means teri muntu asobola beerawo mu myaka 10 bebasiba mu kkomera beri ebisiyaga nedda naye ng'ekituufu ekiriwo nze nasanyusa ennyo Pastor Bujingo yafuddeyo nasanyusa nnyo bakozesa biriŋŋanya bamufuna nti bamuteeka Pastor Bujingo yeebale kye yakoze naye mbadde nsaba Teddy aveyo yetondere bbaawe mu lujjudde yetondera omwami yebaze n'omwami omusajja yasiimye nasonyiwa ebyane namuvuma kati mbadde njagala ne maama aveyo kuba ne maama yatumanyira nnyo maama naye yetondere pasita
ku Megatron kwe muli bannange musubscribe Omuzana tugambye bantu kulangako naffe bannange abantu mujje mulange naffe gundi business yona ina olina kifo kyo happening place olina otunda motoka otunda ttaka ffe tulabibwa abantu mangi tukuba wala naye tukuba nnyo abeebweru naye badde njagala n'abasawo baganda bajje balange tufunire Makula omusawo omupya omusajja agenda akyalaganya Megatron emiwendo seko tutegeera embeera gye muyitamu economy yo yeerenga so tetujja kulega nnyo naye abomulega tebajja abomulega tebajja abomulega mukozi Mariam Olega boxer ene business katuna bakale kubagulya Makula ke milioni 2 nawe nedde so sali kupangisa koloji tamayinga yamutwalanga mu loji kwani kupangisa koloji enamba esimu ojja kubeerako okuscreen by the way tuna okuscreen enamba eyo gyokubako osobola okubanga olanga n'abasawo abaganda bajje balange twagala tufune Omuzana obadde otubuzeeko gigenda gitya emirimu gigenda bulungi obadde otubuzeeko sabola kubula nze nnyo okubeerawo naye nakugamba nti abantu si kino gye beetuggako buli kaseera nobabeerako nobabeerako okuliyetingawo kavalyo manaja ye abadde abeerawo ng'ababeesabeesa bamusaba n'omusa ono manaja munange ebintu byetateyina Omuzana nawe otumira ku abantu nze osobola okunenyako ku Facebook Omuzana carried Mariam TikTok okozesa Omuzana Mariam ne Instagram Omuzana Mariam then Twitter Mariam nagadya followinga sharinga commentinga byonna ayagalawo Megatron banna nze nako abanaku b'Uganda ate bivuma bituvumira ku data waliyo nno n'ebinaku ebyayo ebifere by'ebweru byakoze bitya ebifere by'ebweru nga biyaaye nze banfera nze tebanfera musole bulungi bannange mweraba ebinaku nze tebinoonya